Chavaamu emboozi zinyubukira kataawo ndi katono bode naye tonga ya kino najja nakyo bwe nali nzaalwa njagadde ne muuzizaamu amaanyi naye ate gyekomye okukaaba mukunjagala ne mumpaana kimpisizza omulogo naye bananfuluka era nsigala njiya wamma mwongera amaanyi olwo baswalire eddala ngaawe mulira mbantu balamu gundi oswalanga w'omudde baseke ne wabula yaseke ensensonga n'okuyomba n'oyo atakuddamu owunzikopo ye kyekyo ekimala empaka ng'okenekerawo abaakuza emitwe ng'emmamba bawulire watoola n'obwoba butatoola wandi musirisonga banosanga nesiwuuna naye baate bakooti bansanga ku malaalo g'ennanyiga yaani n'omulimba akwana mukkiriza wakana ati mukyera mukyawakana seereganansi n'obusirise bwamponya ekyo ekimu ku bitone byennyina so ne kifuula atategeera mu bannange balemeddwa okwekolera badda ku budde bwabwe baboonoona n'erinnya lyange balyonoonya abampagira bakyawe beerimba nalogaani eyakwata bamimwetoloba nedda twakowa ke batandise okweraguza banaatera ggwe ate era beekwasa abantu sabula kiriza nkutuma okebera emikwano gyo mulimu egimu nga mikuusa wali balaba nseko ku matama otamanya nti babimyoyo weetegereze buli gwoyita munne ekifaananyi siruganda Butare buli kupoza ABSTv kumuza birowoozo mwana munezi Kafero Junior sawa mukaaga paka sawa musanvu mbeera ya corona ndi waddembo okudigidde munnafunye kawunga. Yes atannakafuna tumbideko k'omuntu nga wakafuna dda naye nga kati oyayuyanga atannakafunako ate n'oba ofundirako ddala atannakafuna kubanga ye abeera n'essuubi luli mu mutima naga oba oluusi banajja naye baba bakunootinga kirize kukalakate mugamba mutya abantu abali Masaka abantu abali Ekyaggwe abantu abali Emitiana batumiddeko nyonyonyo naye abantu b'omu byalo korona tabayisizza bubi kubanga tunulya wano mu kibuga buli kimu kyekuusiza ku korona buli kimu kyekuusiza ku korona naye nga tewali mutawana katusubire tujja kubivaamu amanya gange nze Kafero Junior nziramu bajjukiza nti Kadongo Kamu bwe tubanga tumutambuza mu ggwanga tutambuliza ku Giteno omuntu yenna bw'akola oluyima tuli mu Giteno toba mutawana tugamba nti butufu bw'obuntu oyo si ye Kadongo Kamu olwekyo olw'ensonga eyo abantu abali ekibuyawo mwene mwene mbatumiddeko akakuba kakedde kutonnyayo tewali mutawana ndutambudde naye leero munnaye kati amagulu gamanyiira mwebale munnange natooka nga nyina ekyejo nga kiyitirivu mutufu bw'obuntu nga samanyira kutambula naye ndutambudde kati mpulidde nengamba butufu bw'obuntu olugendo nja kulusobolera ddala tugenda mu kayimba akaddakawo kajaddi kiweewa then tulinayo maasawo omugenyi ng'akunnyonnyola ye lwaki mwanjula ajja kweyogerera tugende mu kayimba kakiweewa oddeko kayimba k'omugenyi waffe nze Kafero Junior wakitamwe sumula tandika gikatandikira yabasulawo kitamwe saba mugome baana bange nze mama ne taata obwenzi bwa kitamwe bwamutye waka wano najja salawo kugenda ne malaya sina kalungi kalifunye otya okuva lwe najja mufumbo bwa kitamwe sabula embaga sajja kitamwe yandabye ennaku nga mala omwezi nga tasuze waka sajja kitamwe yandabye ennaku nga n'olunsisiba n'ensula baana bange bakutira kino temukola mutya temutwalamu obwenzi bwa kitamwe baana bange saba mumpulire temutwalamu obwenzi bwa kitamwe sabula yogerayo kati ninyompulire waliwo amawulire agatanyuma abaana bange nsaba munsonyiwe omusajja kitamwe yanjagulira ekintu ky'obulamu nekiremerera omusajja kitamwe yandagulira atya nebwa mutigemo ekyo kyaviirako sitani n'ayingira mu bufumbo bwaffe n'afuna akatebe n'alandamu otya obwenzi wa kitamwe bwampaliriza nengwa mukwano n'obupaka otegedde obwenzi bwa kitaabwe bwakuwaliriza n'ogwa mukwano n'omupakasi oli yayenda n'asukka omusajja yayenda Junior yali mwezi omusajja yayenda Junior by the way eri true story bannange omusajja yayenda nagenda okulaba nga kyepitiriddeko talina budde bwawaka olujja
nga agenda abera ku masimbuli kaseera n'agenda ne bamalaya bannanga oli yayenda abasajja mulekerawo obwezi abasajja benda obwezi bw'abasajja shobo wagwa mukwano mpaka sakata tugwaddako omulala omwana wakola otya anti sani yayingira mu bufumbo nakola atya kati olwagira ompaka sinaagira kati olwagira muliraano naye n'atereza ng'olwo omusajja yayenda bwenzibwe bwamusukka nti kyova olaba era kyekyaleetera sitaani okuyingira mu maka bwali bwenzi bwa musajja oyo abasajja mulekeraawo obwenzi ng'omusajja ayenda yasukka oli yasukka butere bulukupoza ABSTv ekubuza ebirowoozo mama Afusa nateete nkutumiddeko nnyonnyo mama Afusa omusajja woono yayenda n'asukka obwenzi bwamusukka naye revival band kyetukola bazawe revival band erabika egenda kudda naye ng'ejjidde maanyi mayitirivu ebintu ebikola bwetikwe naye omanyi nti bino ebintu bya revival band kuva dda ebino byennyini omusajja yali mwezi bali omusajja yasukka obwenzi bwamusukka junior kyampitirirako kyakuyitirirako bambi abaami mulina okuwa abakyala bamu obudde oba okitegeera naye kadikaku yonna ntunulamu bwe nti naye ndaba nga gwe wali omwenzi musajja yali omwenzi kubanga nti yansuulawo n'agenda ne baki ate abaana bonna n'obagaba yoyo sitaani eyayingira mu buki n'omusajja n'abanga mwenzi nnyo akayimba ko kawerezaako omwanyina Celeste nkutumiddeko nnyonyonyo netumirakoko omusajja kubeta Germany nti kulikayo mukomera bana yekomera seddungi omutwe naye nakutwala mukomera kiba kibi nnyo tukukyaliza omwana muwala Jackie Kabiito ng'akunyonyola nti obwenzi bw'omusajja bwamusukkako n'agamba it can't tekisobokera ddala bannange sisobola kubikkiriza omusajja okubanga ayenda bw'atyo n'omukubira akayimba naye abaana bange bo bakusonyiwe tebatwalanga obwenzi bw'omusajja toseka oba byakusaaga true story Jackie Kabiito okuyimbako kutambula kutya kubanga ndaba ojjidde maanyi mpuliddemu akagambo revival band oli mu revival band yazzeewo egenda kuddawo very soon Corona gwe tulinze oba yazzeewo Corona gwe tulinza gwewo tugende tubako ekintu kiddamu kitabuke naye nze akayimba ke batandise nako mu revival band kanyumidde nnyo nnyo tutukaddemu sabula yabasuulawo kitamwe saba mugume baana bange ze mama ne taata obwenzi bwa kitamwe bwamutye waka najjasalawo kugenda ne malaya sina kalungi kenalirumye zokuva lwe najja mufumbo bwa kitamwe omusajja kitamwe yandabye ennaku nga mala emyezi nga tosuze waka omusajja kitamwe yandabye ennaku oyo nga n'oluusi siiba nesula baana bakutira kino mutwalawo obwenzi bwa kitamwe baana bange nsaba mumpulire omusajja yali mwezi omusajja yasukka genda mu maaso waliwo amawulire agatanyuma abaana bange nsaba musonyiwe bitya obwenzi bwa kitamwe bwampaliriza nengwa mukwano n'omupakasi ate nemba nennabaana yekisa etazibira bife okukakana obulungi nga ndi lubuto otyo olw'omupakasi era mwana wange nsaba nkubuulire obukakana obulungi ng'oli lubuto olw'omupakasi omusajja n'abanga mwezi okukakana obulungi ngandi katugendeko mukayimba akaddako tugenda kuba tukomaoni mwana muwala Jackie Kabiito ng'akunyonyola nti obwenzi bw'omusajja abasajja mususse okwenda abaana we gwe ani yayiyo oluyimba olwo yayiyo oluyimba olwo mwogere tewali mutawaana gendako mukayimba akaddako akaaba kano sijja kasobola muntu w'omujooga naye akyuka akayimbaako nkawerezaako abantu b'empereerwe mwenna mwebale kulaba ABSTv program Kadongo Kamu abali ku Facebook mbalaba muli bayitirivu nnyo mu maaso awo tugenda kusoma ku bubaka bwammwe n'ab'amasimu tegeka esimu yo ogenda kubanga oyogerako ne Jackie Kabiito ng'akunyonyola obwenzi bw'abasajja abasajja babususizza
mutuufu bw'obuntu ng'abasajja mususse oliwaddeme kukuba ku namba y'essimu eno 078 10 35 8 078 10 35 8 tewali mutawaana maaso tugenda kuba nga tukwata ku masimu g'abantu n'obaka tubusomako tunyonyole obwenzi bw'abasajja bwe butuuse. Abakazi mwe temuli abakazi temwenda mbajulira n'obajulira kubanga gwe n'obawolereza si bwe kiri katumulemuko katonda tugenda kugenda kawo omulango bakabaffe tugenda kuba tukomawo essimu eri 078 10 35 8 jogenda okuyitako sobola okuba nga tuweziganya maaso awo katugende ko omulango bakabaffe tugenda kuba tukomawo Jackie Kabiito bannange abasajja benda olina emyaka emeka? Banange mingi nyo gyetagala kendeezaako. Yingini yangu tumiddeko nnyo omukyala wuno agambye ye alina emyaka emeka? Mingi gyetagala kendeezaako. Abakyala nga tebagala kugamba emyaka gyabwe nti mingi. Ninga kyolina okumanya nti ndi mukulu. Oli mukulu wakula? Ndi above 18. Lubega Isime Mukono agambye omukyala oyo nedda omutuufu bw'obuntu ye mwenzi era atunnyonnyole lwaki yayendera mu bufumbo bw'omusajja. Ani akyogedde? Lubega Isime mugambe mutumiddeko nnyo. Lwaki wayendera mu bufumbo bw'omusajja? Naye abakyala lwaki mwenda? Nedda tuba tufere twendaye naye buli lw'otawa maka g'obudde byebyo bizibu ebivaamu. Era Julia nkukuutira mama w'abaana olina omuwanga obudde tomuwa gaapu yonna. Tomuwanga gaapu yonna. Mama w'abaana aweereza ku buyambi. Aweereza obuyambi naye nga tomuwa gaapu nti omusuddewo ogenze weebulankanyiza simanya ndi bize simanya ndi biki ssente zina we zikoma n'obufumbo. Abakazi ennaku zino munobeeko. Nga bano babalagawa. Mbane naffe tufa. Ate mba najja kunoba. Ojja mu ddiro wali n'onsabayo 2,000 nga siziraba. Mba najja kunoba sebo. Mba najja kufumba. Temwagala kati kunova. Lwaki kati abakazi mu corona temwagala kunoba? Twagewa. Bulijjo buga. Nze ngenda gende waffe. Nakati mugende. Oliwe mu lugusuulu. Tolina ntambula butuusa kati noba. Nze kulabero nze ngenda gende waffe. Era nze bannange nze ontawanya ngenda gende waffe. Nakati munobe. Yinga lwaki omutawanya munno mulina okuba nga mukkanya. Ate oba muntu ajja nawugamba naye ndooza munnange mutu bw'obuntu abantu abalinamu ku kasente ennaku zino baleka bagenda kutwala bakyala baffe ate omuntu ajja kujja n'enkota n'ebiwago by'ettooke 6 nga lwo neyiba abimuwadde musajja wattu tolina wogenda kwogerera agendere ku matooke oluusi enjala ekulumya waka omukazi ayiiza ogenda onoonya akawunga ng'okaleeta bwelwaki oliga ludda wanga lukkirizibwa kubeera mu nju ng'omusajja olina okuyiya ng'omusajja ate otya omusajja ayiya ate n'omukazi alina okuyiya ng'omukazi anti kati era nja kuyiya ng'omukazi bantwale kati ate nze bwe njiyiya ng'omusajja nange nenfunayo ekikyalo ekirinamu kaseete ne kimpeerezaayo 5 nendeeta enkota y'ettooke ozigaana oli mulalu oliko ekikyankubungu naye Jackie tukkiriziganye oliriza nomboozi nerabika egenda kunyuma nze nyinayo ekikyala kyange kiri eyo kyo kirinamu kaseete kyaseevinga nkunyonyodde naye mutuufu bw'obuntu nyina ekikyala kiri oba sayidi z'ekyaggwe oba sayidi z'entebe oba sayidi z'awa oba Masaka naye kituweereza ebiri giigino muneeyisaba okinneeyanzizeeko nkuwa essimu ku WhatsApp munnange mukadde webali nnyo webalira eddala kutuufuulira kyakulya nze mpozi nga seddirangabiza omwana wengabi sikisobola ati enjala wuliriza enjala ereesa obuzibu era nze mmanyi n'abakyala abali eyo tebasobola nze sikisobola nze nganze tukkiriziganye aleesemu nankota ya ttooke nti nno maama gundi olaba enkota gy'oli mu kuwata wakawaddako eminwe ng'esatu munnange naye bw'omaliriza sooka ojje weebazeko ku mukyalo ono bambi atuwadde enkota y'ettooke jjukira otadde mu ntamu wali abaana bali oli bakaaba naye abikunyonyodde bulungi mundaye nganya okwekwekerera kuba ondabye oyinza okumbuuza sentensi gyewa nze bannange nzikiriza nze ate olaba munange n'owabeera mukyala wange n'abeera ng'omwami nga yamukwena embeera eriwo nze nzikiriza oba gikuwadde gwe ye ogenda mwebaze oba mukoze biki seetaga kumanya mmere eyo gyevudde saagala kumanya
Manya mpejevu. Newana zonsanyisa nnyo. Sagala kumanya. Toyagala kumanya. Jakka bino tumirako ku bantu. Banange tumidde ku bantu bewaffe kabali bugonzi mu koona. Mubaka gw'omwami omugenzi Lwega Clement. Bosco mwena abatumidde baba Jessica. Baganda banga bali obulezi. Banyonyola obagambe revival band yazzeewo. Yeguwa jigguddewo. Kosenga nasuna senga ndabadda mwena basifa. Bagambe revival band. Revival band yagguddewo. Revival band yazzeewo bannange na mutima bane mwe bali kusaba. Bagambe nze muyimbi yagisookeddemu nanyonyodde obwenzi bw'abasajja nga obuli. Nze nagizizzaawo banna. Guwagizizaawo. Naye oli nze newoya abalasi okukuba Kadongo Kamu. Oba okitegeera ayo music w'abagezi nakugamba. Oliwo abalala w'abasiru. Nze simanyi naye nga tulina okumanya nti music oyo wa bwongo nnyo. Kati oli wa bigambo bisatu naye n'otula n'oteekamu obwongo n'owandiika ekintu ng'omulamwa kyekyo oli watunula laba lugende eno ogende buli wamu otuukayo oba okitegeera. Naye kati ate oyo music w'abagezi obwo bwongo. Music w'abagezi kituufu. Nyinayo ekisajja kyange bakiyita mande. Mande kirina okubutaawo saidi zaawo awo kirina okubutaawo manyi waawo mmanga awo ngenda lukolongo bakiyita mande kitudde kati mu katebe awo kigera mpaka ku nnamba yo omukyalo so osobola okugaba ennamba y'essimu. Sina simu. Toyina simu. Mbagala nnyo eya abalika batulaba mbagala nnyo. Tolina kalala kukosiibuzayo bantu. Beyongera otuwagira banange mutuwagire. Tolina kalala kosiibuzayo. Waka mungi nnyo akyajja. Tutandika butandi straight. Naye nga tusaba buwagizi. Kale munange. Ababadde basaba obuyimba bwa corona munange stress zayitiridde abantu message zisuse ezigamba bannange. Bannange njala etulumira mu nju ate batuwole muyimba ennyimba muwoza simanyi kola kino njala etutera mu nyumba muntu weerezeyo n'okubuyimba obutuzaamu ku maanyi. Okitegeera abantu bakooye. Bakooye biwulira bambi kitama. Naye nga ate tebalina kukutama kubanga abantu tuteekeddwa okunaaba mu ngalo. Tulina okunaaba mu ngalo era abali eyo munabe mu ngalo temukoowa naye lwakuba nti kikooya. Kikoyamu. Mubiru simaati nga tumutumidde. Banange mutumidde nnyo Mukamango banfukamiriye. Obadde omwerabidde. Promoter. Obadde omwerabidde. Mukama wange. Obadde omwerabidde. Kuki gwe tomutumira si mukama wawe. Producer omulungi mubiru simaati. Ate nze nkubuulira okooye oveewo wano. Baweddeyo n'okuggwayo. Baweddeyo. Bannaye tebasobola kukuggwayo. Nze mbatumiddeko bonna abadde banda biwedde katali. Iwedde tambula ogende. Yes, program Kadongo Kamu Kafero Junior ku ntikko ze sirina mutawaana tukuleetedde omukyala abadde agamba munno ambwezi bw'abasajja abasajja benda nnyo naye nga oba okitunudde mu buntu bw'obuntu omukyala yali obwenzi nze ngusaze. Mbasiibuza akayimba. Omukyala nange nsaba kumpeereza ku buyambi bw'abaana. Wandika eno n'onsuulawo mbonaabona. Gumanya nti mbonaabona. Weereza ku buyambi wandekera abaana bambonyaabonya ddala kuba abaana we tuba twabazaala kimanye ffenna tulina okuyambagana. Maama wa Loozi sindika ku buyambi wandekera abaana bambonyaabonya ddala kuba abaana we tuba twabazaala kimanye ffenna tulina okuyambagana. Omulembe gwe mwatujuuka nga luli gwaggwawo ensi yakyuka yadda ku bikukujju olutambi lwakyuka mu nzingulula abasajja tutuuse okuyoosa naye kati twabayoosa kiwe tuli basajja fe abatalina mabeere obubeere bwakulumbala bwalipa leero obwange tebulimu yadde ekinyusi ngenda nepulira ng'obusungu bundi bubi omukazi onasuulira atya abaana kyokka n'atekuba mu mmeme tiitata Loozi neetagayo kasente naye mukadde gwe yatwala eri obuyambi abubuuza nze ye kati nkoze ntya abaana bafuukidde akagumba k'empejje mono corona gwe simanyi ne gye yava. Yes yandika Fero Junior sikane ku lunaku olw'omukaaga essaawa bwe ziti waliwo ekintu kyetugenda okulongoosaamu mu pulogulaamu yaffe eno eya Kadongo Kamu ngenda kubanga omugenyi oluusi nsooka neetaku wano ku lw'omukaaga nonyonyolaku katini nnyo abantu byogenda okubagamba.
Ennaku ng'olwokusatu ngaawo ngenda kwongeramu ebirungo ekintu kinyume. Mariya nkutumiddeko nnyo nabirako ku Pedro Matovu ebintu bibeere nga binyuma naawe Naalongo nkutumiddeko nnyo nabirako oyo omusajja oyo bamuyita ani Naalongo awo wookola batundira kano akantu kamwe waliwo kano akantu naye abako bakakkiriza naye wano Eva Smart Magala bamugaana era abeerera mu nnyumba ne Mr. Luswata naye ne bamugaana ne Kafeero Junior ne bamugaana basiibudde munnange